Bob Wine. Finally kitwabagamba Bob Wine oba Katonda kiki mugo gwatukuba gana mazima obo ogagala oba togagala oba onyiiga oba okola ki buli movement yonna gyokola otabaze eri ekibiina kya Nuupu ne Bob Wine waakyo final oba omukolera buli movement yonna buli kyokola kyonna otarowooleza otatudde wansi n'okola mu indoors buli kimu oba bye baagala oba mukoledde batya Bob Wine oba okikiriza oba okigaani mugezi nnyo mu kucanga yatucanze nikigwa basidde gye baakola oba gye baamukolera nabagamba naluli abaali ku basidde tibaali na baana b'e Kampala naye asoma speech ku basidde tibaali tiyali wa Kampala yaveeyo Soroti wawa okugenda kugamba kati naawe muli magye gaddala yabatega akanyeebwa n'okalya kali kamasu buli kyakola mwegendereza alowooza ate n'abala batalowooza oyulira olede Besigye yabadde mukomera era nakatali mukomera Jeno wafu mulungi bwe twagala ate n'okola ensobi ate ne bana bamawulire mulina bye mutalina kubuuza abasajja oluusi baba bakooye yali ku Radio 4 nagamba oyo Besigye yali asobola n'okugibwa mu bulamu bw'ensenese tate. That was a total mistake kubanga ensi gye mwogereramu abantu balowooza analyzing ate Jeno wange maama yatuse n'agamba abaana banvunye n'enzikiriza n'okaatiriza ono Bob Wine kyayogera n'agamba ffe kyasinze kutujjako waya okugamba kati muli ejje lyennyini kati gwe waraba ki because kasita otuuse ewaka nosanga abaana bange bazanya wano ne bazanya beekuba embaga n'otuuka onogaa kati muli bafumbo baddala kati Jeno waffe n'okonfaminga n'ogaa kati ekyatunyiza okugaa kati muli gyennyini ate basikawutu kyogamba gye nedda aba patriot kiri nani bano aba be bapasinga wano Nkumba University by President Museveni kati gye bayine namba nedda nova kwoyo ne wanange
Bobi Wine yina muzimu ki ogutuuka mu bantu ne gubatabula. Mwenda semujunganda kunyiziza kyera ayagala kunyizo yogere bitakwatagana. Nobyonona ekisembyeyo ate bakikola bakigenderedde. Nimurumbe kitebe kya totally goroza basiru goroza basiru kimu bakiteekaawo. Kankubuulire Bobi Wine ne Nuupu ba ife NRM Nuupu etuli ebigere 10 headquarters za NRM zikola ki? Tiwali. Namyaro Kyambogo akola ki? Tiwali. Kudamu bende kumasa sente? Tiwali. Kati Besigye bwe bamaze kuvandalizinga oba kuvandalize okumenya amenye kitebe kya Nuupu wali baje buli kimu nava ate natukora bubi nava muhanga strike. That was a bad move. Yandisigadde ngena case nga bbiri kubanga jukira Winikiza byanyima Lukwago bajja ku kitebe ngo baje kusabira Besigye nibatasabira ku Katonga. Bwe bamaze kukola bye bakoze ku kitebe kya Nuupu byonna ate Besigye nagamba nganga strike ngivuddemu. Lwaki? Ebibaro byonna muddeyo ku calculator ku drawing board. Bino akasajja katomezeza Uganda yonna. Ate chairman Nyanzi n'alabika mangu. Kati Jeno Flex Kuraid yali ku radio ate biri ku live ukitege nagamba Nyanzi agenda kukwatibwa ate noyogera ne dini sava kusimu noga Nyanzi tumaze mukwata ate mumutadde kisinga kugura ko musango. Move yonna ku moving abantu bagende ku Besigye kibadde kigenda kutuukirira naye mwabyonoonye eruvanyuma kubanga mwabidusiza speed. Kavule headquarters za Nuupu bandisoose kulindamu. Ate ne kyokubi bandizanyibwa politically batya nobasanga obona notakwata omuntu nogamba gurawo wano notamenya gurawo wali tukyanonya ebye twagala wano watari onakukuba muntu lino olwo marina kusatu munonya bye mbwagala enaku 3 nezigwawo watali kyononebwa nega ebitwade tunonya bikoze eki biwedde. Bano basigala batidde ate politically obawangudde simple kulowooza nnyo
no